Akumina mwendezi bule kule sawa itanizo kumacha ya kutwegata kenu zino Posta Prime FM gubero mkutu chenda mwaka mwenda kuleta Masaka chenda munya akamuza mukaga tufuna please program ya feno nakuro goyita ku YouTube otekamo onakuro ujja kumanya bojja kubera please program ezimukweze za maulire nadalaga kule nchuka chukambula mbo eza kuyitako nezo please zitambula. Tubadde ku myaka 23 eja amazalibwa ga Prime FM oba eja Radio Prime FM era ng'omuliza ffe tukutegeeza nti twegatteko mu kujaguza amazalibwa ag'omulundi guno era ag'omwaka guno amazalibwa gaweereddwa abawuliriza aba Prime FM era nabwe kityo asabbiiti eno nga 18 omwezi gw'ekkumi ag'omwaka guno osabiddwa okuwaayo ekirabo mu bbaasa ku musitali gwa Prime Radio olw'ekijjukizo ekinalabikako kakati gwe munafu omuwuliriza tugoberera naye nga toli member wa SDA Church eteeka mpuliriza ku ssimu za Prime FM ng'ebuyambi bwo naddala obw'ekirabo ky'amazaalibwa myaka 23 mu ngeri yonna gyonna oba osobodde namba 0753 91 9919 Wosoro kosa MTN Momo code edi 5700 ana mukaga iranga mpuliriza esimu zino ziri mmanja ga Prime Radio Limited kati tusaba ba coordinator pa Prime Radio kukwatagana n'aba makanisa bonna okututegekera enkala z'abanawaayo ku lw'emyaka 23 ja Prime FM tusobole okuzifuna mu budde netongera okwebaza tuwebale nnyo olw'omutima gwa Radio Prime ampuliriza okutafa n'okwongera okutuusaako byonna byokutuusaako okuyita ku miramwa gyayo omuli enjiri ennyimba okwekulaakulanya asako n'okuyamba omuntu wa bulijjo eyo nsonga nkulu nnyo. Adventist Business Conference ampuliriza ey'omwaka 2025 bwetwogera leero esigaddeyo omwezi mulamba kuba leero ziri ennaku z'omwezi 16 kali twogera ku nnaku 3 ezijjudde ezigenda okutuusa ku ABC ey'omwaka 2025 Central Uganda Conference ne Prime FM be bategese olukungaana namba 11 tuli ku mulamwa Get Switched On era nga event eno ya 16 November 2025 tugenda kubeera kuwuma erugogo era kuyingira guli omutwalo gumu etwerabira nti ABC omulundi guno ate yongeddemu ebinnonogo etosubwa ampuliriza business counseling business yo nawe byekola bikwewunyisa okkiriza nti oteekamu ssente gowebeera mu kukaunta naye byoteekamu tebikwatagana olinganga ali ku ndeeboleebo ampuliriza ey'okukakana wansi business counseling ejangu munafu abakugu bakulage abanga kiri osobola okubanga olina essuubi mu business y'okutambula ate n'ebirala bitambulira mu kkoweeryo tulina ekintu ky'ebyobulamu etosubwa omusomo gw'ebyenkulaakulana ate ne magazini yaffe gye tukyakubiriza nti jangu munafu oteekemu obubaka bwo naddala bugenda okusikiriza ate n'abalala ejjo oteekemu obubaka bwo obulanga byokola ewa gy'osangibwa n'engeri gy'okolamu emirimu gyo kaate naawe ojja kusanga bye weetaaga mu kitabo kyekimu ku mpeereza z'okozesa naddala bw'oba otambuza emirimu gyo n'okwolesa mpuliriza tuwerabira nti okwolesa kiyambako okuteeka byokola ku cheeke oba ku minzaani okusobozesa abantu baffe munafu okuwagira ate n'okuwa amagezi ku butya bwetuyinza okutereeza ekintu space ekyaliwo naddala business magazine egattako ABC magazine gattako ne Wema ampuliriza abagenda okwolesa enamba nyangu nnyo 0785 85 endala ya 0753 519 3 etwongera okwebaza katika mu SDA obulenzi nga bwawagira ABC Rutula Mixed Farm emiti gyonna mpuliriza egiyungiddwa ejiyinza okuyita egya hybrid beekwate talemu okola beverages yakojja sekitole kampuliriza abakutuusawo kakawa kali n'atagwa buwoomi n'atayogerawo kabingeri genda ku ffumbiro aka okra egattako n'ebikolo eby'obutonde ebikomezaawo essuubi mu bulamu bw'abantu mpuliriza talemu akola beverages
Amazing Grace High School tuyina Midland High School Buntaba agattako Divine Care SS Sangibwa Semuto General Suits TCM Mama Mutesa sakuna bala bangi ebengera munafa kutegeeza ate mu dakiika ezitalize wala kulwenteekateeka yemu emikutu egy'amawulire ampulize gya East Africa egisinga obungi gyogera ku bya Raila Odinga wetwogerera era nga mu dakiika zino busakati sawa zigenda kwera 5 akikulaga nti kali sawa egenda kwera sawa mu n'ekitundu nga mubiri gw'omugenzi Raila Odinga gumaze otuusibwa ampuliza mu nsi ye ya Kenya wakati mu mazigo okulukuta okuva mu Kenya abasinga obungi ebyokuyiga bingi nnyo twabadde mu mboozi okuva mawulire ag'okufa kwa musajja mukulu ono nga naffe twebuuza can it be anywhere ekitegeti kati omusajja ono abadde waludda luvuganya naye bwe wabeerawo embeera eyetagisa bannakenya okubeera omu abajjukira obulungi yali mwaka kinduza 2018 mbaseerabidde abatujju bwe baalumba semaduuka owa Westgate abajjukira enjega eyo walaba nti Uhuru Kenyatta yali president ate ngono omusajja baali bakava mu kooti ey'omulamuzi Daudi Maraga za ssaabalamuzi egwenza okuyita Chief Justice Emeritus naye eddoboozi eryabagatta mwanimu kiri nti Kenya erumbiddwa era abasajja bayogeza ddoboozi limu balabwako mu katambi nga bonna bali wamu okusalira amagezi ku Kenya eya bonna bakatulu Kenya ebeera ya bonna ekitegeeza nti okubanga tokkiriziganya na gavumenti ekukulembera tekikufuula mulabe wankalakkalira ye strong message gitwalengedde kubanga egezaawo okulaga nti omuntu okuvuganya wabeerawo ye byalowooza bw'aba aweereddwa omukisa nti nange nalibadde mukulembeze nze kino kye naalikoze bw'ogamba nti onayononya ensimbi z'omuwi w'omusolo ku projekiti kati gw'ogamaze bwe nalibadde president oba nalibadde mukulembeze ne kabineti yange kino kyandikoleddwa bwe kiti ekibagamba nti banabyofuzi ab'engeri ng'eyo bateeka gavumenti ku kye bayita check ebagezaako munafu egigezesa bagiteeka infact abagisoomooza era ebeeko ebintu byekola Raila Odinga ampuliza Kenya yonna yadde President Ruto yalangidde olunaku olw'enkya olw'okungubaga mu butongole olw'okuwummula okwetoola Kenya yonna wakati mu wiiki ennamba ey'okungubaga week of mourning naye Friday enkya yo bagirangidde ng'olunaku olw'okuwummula public holiday olw'okwongera okukungubagira statesman ow'ensi ya Kenya kati eyo message tulaba era tulaba ebintu ebitansutunsa tuga nti omusajja yakulemberamukko naddala okwekalakasa okwali kugenda okumenya infact okusula gavumenti ennamba kati gavumenti yo gye baayuuya ate essaawa zino yensaale okulemberamu ensibula ennungi ya musajja mukulu bw'anaaba aziikibwa ku lunaku olwa Sande eyo strong message naddala kubakkiriza nti ebyobufuzi just lugendo naye ate obulamu n'obwase Luganda kyekisinga obukulu nti ebyobufuzi ebyawulayawulamu eyo ze ndowooza kuba buli muntu alowooza bubwe ng'era Katonda bwe yatunda buli muntu n'ekikula kye naye ate ekigatta obwase Luganda kati essaawa zino Raila Odinga ensi Kenya emukungubagiranga munnansi patriot ate gattako ne munnabyabufuzi so ebimu ku ebyo byonza okwogerako ebiraga nti ensi ekungubagidde Ruto musonyi okola Raila Odinga ngeri gimanya gigaliga R kampuni y'ennyonyi eya Kenya Airways gyenza okwogerako naye ekose yako enjawulo bwekungubagidde mu mirimu gyayo egy'ekikugu gye bayita Kechu Flight ebadde gye Nairobi ampuliza infact yeetisse mubiri gwono okugujja ebuyindi bw'atonnya ku makya ampuliza ssaawa zibadde infact 3.5 kati ennyonyi ya Kenya Airways esooseewo emu kweze ku ntambula z'olunaku olwaleero gye bayita flight Kechu 23 eno mu ntambula ez'ennyonyi n'obukugu abasajja bakyusiza gye bayita flight code
in fact ezikola bazita communication code mu kuwuliziganya na kulada system. Bakyusiza flight KQ 23 ebadde etuuka ku kisaawe e Nairobi ku makya ga leero sabbi endakiika 5 ekozesa communication code. Bafunziza ennyukuta z'amannya aga Raila Odinga kodi bagitumye RAO nti Raila Odinga 001 ku sawa 2:5 era nga kino bakikoza mpuliriza okwongera okujjukira Raila Odinga nga munabyabufuzi abadde omugundiivu era ayambye nnyo atadde tofaali ku nkolagana n'ensi ya Kenya ng'ayita mu kisinde eky'okuyuuya n'okuteekawo gavumenti accountability ku bintu ebirina okutambula. So ennyonyi mpuliriza kusinza kubako buteekeddwa ku mukuto gwa X yali emanyiddwa nga Twitter. Flight KQ 23 bwekozesa RAO 001 era nga mujjukire nti bwe badde mbwengula mu airspace kodi gye badde erina okozesa ebadde endala naye bwe badde etuuka ku Jomo Kenyatta International Airport kino ekikoze munafu olw'okwongera okukungubaga kati bakolaga nti n'ebitongole byonna era mujjukire nti eno kodi gy'oyinza okwogerako nti ebagita call sign RAO 001 gye bakozeseza yeeyawula naddala empuliziganya mu nnyonyi kyegenda okuwa ku kisaawe. Kati nga bwe tumanyi nti mu nsi ya Kenya gye bayita call sign ey'empuliziganya ennyonyi ya pulezidenti bwe begenda okutuula bakozesa KA01. Kati ennyonyi eno KQ 23 ekozeseza call sign code gy'oyinza okuyita ejawudde ku nnyonyi endala ekozeseza RAO 001 bw'okwongera munafu okungubagira Raila Odinga ebyonna byanjawulo. Kakati ate ennyonyi bw'etuuse ku kisaawe ampuliriza ebadde ereese omubiri gw'ono okuva e Buyindi yaniriziddwa ne kye bayita water salute. Enkola eno mu lulimi olugoba lw'ennyonyi batera gikozesa nnyo bwe wabirawo olugendo lw'oyinza okwogerako olupya olutandikiddwa embuuka z'ennyonyi eza kampuni ezimu ssaako n'engendo ziboogerako nga ezibadde ez'enjawulo oba empanvu. Kati then kano bakakoze emmotoka ezizikiriza omuliro zitumbiza amazzi mu bbanga ne zikola kebayita kabagire arch naye nga eraga nti musajja Katonda bamwaniriza mu nsi ye tetakyassa naye okujjukira nti ensi ebadde emumanyi. Empuliriza emikolo egy'amaanyi mu nsi ya Kenya gitandikidde ddala era bonna afulumira mu studio ezirina okuwera ssaawa 6 nga mubiri gwa Raila Odinga gutuusiddwa ku Parliament era bwezawerera essaawa 2 ez'okumakya nga bannansi bamazidde okuyingira ennyiriri okukola kye bayita public viewing okuba eriiso evvannyuma ku mukwano gwabwe gwenza okuyita statesman ow'ensi eya Kenya naddala ku ngeri gye bakoleddemu ebintu ebitali bimu. Bwensi embyo mbadde ngeza okulaga obwenjalo kuba ebyokogera bingi naye nkulaga engeri erinnya ly'omuntu omu munnabyabufuzi bwe likutte kumpi ku bunnansi owa Kenya ali mu gavumenti ekulembera ssaako nali ku ludda olulala olw'ensonga nti omulabo w'enkalakalira mu byobufuzi e Kenya taliiyo. Ekitegedde abasajja abo baaliko akabwa n'engo abajjukira mu nkambi ya ODM mu 2007 Ruto yaliko ku kiwayi ekirala ate nga ne Uhuru ali ku kiwayi kiri ekya Kibaki era abajjukira mu gavumenti eri mu Zanganda bwe Uhuru yali minisita akwatibwako ensonga ez'ebyensimbi nga yasoma bajeti ya Kenya ate Ruto yali ku nkambi eno ya ODM nga tebali mu nkambi y'emu. Naye bwe twogera ssaawa zino oba n'emyaka giri egiyiseeko 10 egy'obukulembeze obwa Uhuru yali Dr. Samoei William Ruto ng'ali ne Uhuru Kenyatta nga bali mu bukulembeze. Oyo ye Kenya nti leero obeera mulabe wa muntu naye ate wayita ebbanga lyawo sabiti ntono nnyo ogenda okulanga abasajja batabaganye. Nasembye okuwa incident eri bwe balumbagana ssemaduka wa Westgate ensi yalaga ebifaananyi nga Uhuru ne Raila Odinga basikanganya emikono bwe bati buli omu nga yeebuuza tukoze tutya okukuuma nnyaffe Kenya. Yali strong message okulaga nti ebyobufuzi kabitwawulemu katono naye bwe wabeerawo kitugattira awamu kibeera kyaffe nga bannakenya. Si ekyo kyokka engeri Raila Odinga gy'abadde abbinkana bannabyabufuzi mu kkooti okuva ddala mu 2007 okuyiwa omusaayi okwali kusensedde amawanga
abajaluwo we bava mu mbeera nga bakkiriza ku bigambo okuba nti bali babasaze ensawo mu kalulu ka pulezidenti ak'omwaka ogwo kaviirako kuyiwa omusaayi. Era mu nkola eri gye egambye ebyobufuzi tebitwawula, abasajja bayingira mu gavumenti mu zaŋŋanda gye bayita transitional government. Mwai Kibaki ampuliza nakkiriza okugaba ne bana abaali batamatidde. Mujjukire enkiiko ezakubirizibwa yali Ssabwalusu kiina ky'amagama gati General Kofi Annan n'abasajja yaliko President wa Nigeria General Olusegun Obasanjo n'abalala bangi. So a message Kenya gye tugiyigiddeko bintu binyinyira ngoga nti at least Kenya we're proud of being a Kenyan olw'ensonga nti ebirabwako byongera okuwa kaleva akalala ate. So kemba nekulaga nti kumpi buli muntu akwatiddwako kampuni z'ennyonyi okuva ddala ku mbuuka kecu 2-3 maze okutegeeza obubaka obwo etambulidde ku code gye bayita call sign code okumanya nti etuuse mu bwengula neetera okukakkana. Bakoseza RAO nti Raila Odinga 001 kibaddewo ssaawa 2:05 okumakya. Ennyonyi ereese ono omubiri gw'ono okuva e Buyindi bwetuuse ssaawa 3:30 ku kisaawe kya Jomo Kenyatta International Airport eyaniriziddwa emmotoka ezizikiriza omuliro in case of an emergency ku kisaawe ezibadde ebbiri buli nnyonyi badde ku ludda buli mmotoka ebadde ku ludda olulala. Kati then ennyonyi eno neyita makkati w'emmotoka ezo nga zitumbizza amazzi ne gakola ampuliza ke bayita arch. Era mu bumpimpi high axis zino ezongedde okulaga nti waliwo munnaffe omuntu ow'enjawulo kubanga gondi gesture etera okukozesebwa bwe wabeerawo omugenyi ow'enjawulo oba distinguished figure batera kikosa bwe batyo. Kati n'ekyawulumu etera kubeera final flight nti ennyonyi ebuusa olubuuka lwayo olusembayo ng'ennyonyi eyo batera okukola akagesi kyako olumu kubeera kutongoza olugendo olupya. Era mujjukire nezaffe zibombardier wano Entebbe ku mikolo ya General Katumba Wambala gye bayita in fact water salute niyo bagikola. Ensonga ate n'ebiseera ebirala water salute etera okukozesebwa nga waliwo ba senior pilot abagenda okunyuka obuweereza. Kati kitegeeza ku nsonga ya Odinga kiraze nti ensi yonna eyokoze kye bayita collective farewell ku muntu abadde omugundiivu era influential statesman kagambawo kakulu nnyo. Era omusajja agamba nti womaze otuuka mu myaka kati gino ng'oli ku 4th level etandika okulowooza nnyo ensi eri kwogerako ki oba abakuli okumpi bali kwogerako ki bw'oliba ovuddewo nayo kirungi omanyi yogerwako mu mirundi 2 bw'obanga oli mukolobezi era still ensi ekwogerako naye ate nakoze ebirungi ayogerwako. Kati tunoonya mpuliza kye bayita okwogerwako kuli positive. Buli muntu ng'awuliza agamba nti singa nova mulamusa omuntu agamba nti nedda kibadde kikyali naye nga musajja ono ampuliza abadde amaze okusika emyaka gye gyinza okwogerako 8 gye yaweza ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa Gatonnya ogw'omwaka guno. Nakutegeezezza jjo nti Raila Odinga yafudde ku mazaalibwa aga mukulu we Oburu Odinga. Oburu ono yazaalibwa ennaku z'omwezi 15 Okitoba 1993 ye wa myaka 82. Kakati ate muto we enaafa ku lunaku luno yaddawoza emyaka 82 kuba gye 8 egya Raila Odinga yagiweza January 7, 2025. So yekimuko kyo ku byafaayo. Kakati okusikira ku bimuko ebitambula ampuliza naddala mu nsi munda gyinza okwogerako munda mu nsi ya Kenya ku bigenda maaso n'okutambula kakati ku bimuko ebitambula. Oscar I'm around you prepare emuko ebitambula ampuliza nti omusajja bakosajja bayita gun carriage era bwe tugeera in fact tujidde ku mpewo wano nga ebyokwerinda kati binyusiddwa ku parliament kubanga kuva ku kisaawe kya Jomo Kenyatta International Airport wabaddewo kalipagano ku Mombasa Road basajja bataddewo ambulance eziwera ddala 36 emergency
waliwo oli ayinza okulengera just ku sanduuko y'omuntu bw'abadde akkiririzaamu ate obulamu ne bukyukamu. So gavumenti etaddewo emmotoka ezitaasa abafunye obuzibu mu mbeera ey'obulwadde 36 ze zigenze nga zigoberera oluseregende luno. Bwe wabeerawo munnakenya embeera gweremeredde okwongera munnaffe ate okumuddusa okwongera munnaffe okutaasa embeera. So nabwe kityo ennyiri zatandise essaawa nga 2 okuyinga gye bayita City Hall, ate n'oluvannyuma wabeerawo kye bayita public viewing, in fact okuba erisevannyuma okw'abantu ba bulijjo ku bizimbe bya Parliament. So procession ya Parliament eteekeddwa okuva essaawa 6 ez'ettuntu okutuuka essaawa 11 okumala essaawa 5 ez'omuddiringano nnambirira, naye nga bakikoze ampuliza ogezaako okulaba nga byonna bitambula bulungi nnyo. Kaakati enteekateeka ziri mu giya nnene era nga baminisita ba gavumenti ya Ruto abakwatibwako ensonga ezitali zimu okuli Geoffrey Luku wa Public Service, Rebecca Maino ow'obulambuzi, Lee Kinyanjui ow'ebyobusuubuzi ng'ali n'ab'ebyokwerinda. Kati bano bwezza okwogerako ate bye basindikiddwa ku maka agakuuma infact agateekateeka abagenzi gye bayita Lee Funeral Home, era nga jjukira nti omulambo gwono oluggiddwa Buyindi gye gutuukidde, then oluvannyuma ate okwongera okukola ku nteekateeka. Yadde balangidde olunaku olw'enkya nti kwe lunaku olw'okukungubaga mu butongole, naye ate kikulaga n'olunaku olwaleero bannakenya balinganga abagala ate okulumyusa bakole kye bayita public viewing. Mujjukire nti emikolo gyonna gifunzibwafunzibwa olw'ensonga nti bwe weesigama ku kiraamo kiyinza okwogerako inside the wheel. Bwe babadde mu maka g'omugenzi waliwo Oluganda eyazze n'ategeeza nti musajja ono yatutegeezaako nti bw'abanga avudde mu bulamu bw'ensi tasukka essaawa 72 nga tannaba kuziikibwa. Essaawa 72 mu mbala ennyangu zikola ennaku 3 days. Kati bw'obalabalamu bw'aba atuuse mu nsi leero, kati then babala olw'enkya, kati gattako olwa Saturday, in fact babala lwaleero twatuuse mu Kenya, Thursday, then babale Friday olunaku olwokubiri enkya, then ku Sabiti olunaku olwokusatu, kati then ku Sunday omusajja ono aziikibwe. Ekyo bayita ekiraamu kitegeeza nti kusalawo kwa mugenzi bwe ye kyasuubira kyayagala kugamba okwongera okugoberera yadde ate nga wabeerawo enteekateeka zitali zimu bikyukamu. Tulengedde nga bannaffe ate ku bulombolombo obw'enzikiriza abatalina kusukka lunaku ng'ate bamaze ne wiiki nnamba okusinziira ku nteekateeka zitali zimu. Kaakati Family Source yeetegeezezza President Ruto nti omusajja ampuliza yasiimako in fact yali mu kiramu yakiteekamu nti alina ampuliza okuzikwa mu ssaawa 72 era n'ekirala emikolo gyategekeddwa nti omusajja Katonda ono agenda kuzikibwa ku Sande ku bijja by'abajjajjaabe ebisangibwa mu kitundu ky'e Kango Akajaramogi ekiri mu kitundu ekyennyamira mu kitundu ky'e Bondo, era nga agenda kuba agalamiziddwa kumpi ne kitaawe omugenzi Jaramogi Oginga Odinga ampuliza kati gattako kumpi n'eddaalo erya mutabani waabwe Fidelis zenteekateeka ezampuliza. So kino kibeera acknowledged. So kivulaba nti wiiki ennamba ey'okukungubaga ejja kusigala ng'ekyatambula naye ng'ate omusajja amaze okuziikibwa. Kati kivulaba nti activities nnyingi era ekyo kyategerekese President Ruto nga amaze otuuka e Karen mu maka g'omugenzi mu Nairobi. Kyovulira nti ekibinja kye yasimbudde okukima omubiri gwono kyasituse kawungeezi akayise era bugenzi okukya ku makya ampuliza ng'omubiri gwono gukomyewo okwongera okufunzafunzaako puroguramu ampuliza egye mu kyoyinza okwogerako eky'ennaku ezo eziteekeddwa ampuliza ennaku 3. Kati nabwo kitampuliza nti mu bufunzefunze waliwo entuula ziri 3 ezirangiriddwa. Waliwo entuula eziteekateeka okuziika kwa Odinga. Olukiiko olumu
lwatudde mu maka ge gake Karen ago ge bagamba amaka ga city Karen kifo ky'abakololo w'e Kenya. Kati then wabeerawo wajja kubeera olukiiko lwa lugenda okutunda mu maka ge agasangibwa mu kitundu kye Opoda home. Then ekitundu ekyebyobusuubuzi kibuga ky'Ekisumu wajja kubeera olukiiko olulala. Kati n'olukiiko lwa Nairobi committee bukiiko buna bukola ku nteekateeka emu ampuliriza. So kisuubirwa nti okusaba okwokwebaza emirimu gy'ono akutegekeddwa mu kisawo ky'eggwanga ekya Nyayo Stadium ku lunaku olw'enkya ng'ate balinda ate olunaku olwa Sande. So nteekateeka eri smart eraga nti Kenya eri bumu n'omusajja abadde statesman yasaba abadde asabye obukulembeze emirundi 5 nga tanaba kutuuka mu Canaan nga bwe yagiyitanga State House etatuuseko mu Canaan gy'abadde alamuza emirundi 5 naye ng'ate abadde nnyo mu struggle ey'okulaba nga ebyobufuzi bya Kenya ebitambira ku shape okusinza okuviira mu bukulembeze obw'omugenzi Toritich Daniel Arap Moi yakikwatamu okuva mu myaka eg'7 nakifundikira awampuliriza. So nabwe kitambuliriza nti bimu ku ebyo bitambula. Kaakati bwe tudda kati mu wingi eno endala kyoyinza okwogerako wingi eno endala eraga nti era ebintu kati birina okukyukamu. Oluuyi lw'ebyobufuzi mu kiwaikiri ekya Orange Democratic Movement ekisinde kya Raila Odinga kati balonze mukulu we Oburu Ojinga asooka beera omukulembeze ow'ekiseera. Era kibakuba nti akalu k'ebyobufuzi kali kasembedde bulungi lwakuba wakyali emyaka 2 egijjudde. Kibadde kyangu nnyo ate ow'oluganda lwa Raila Odinga okudda ku kifo ekyokumwanjo lwakuba nti kale abooluganda abamu baseneba abakiise ba palamenti babaka ba palamenti abasinga bali mu byabufuzi munda ku bifo ebyobukulembeze nti bwe bakuba mwagwa ebyobufuzi nga gusembedde bulungi ate kyalibadde kikulaga nti famire ya Raila Odinga naddala ngeri ensi gyeviiriddwako omuntu kati ng'ono abadde ow'erinnya okwetoola Kenya yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu. Kati kikulaga nti kibadde kyangu nnyo okubeera okuyingira mu byobufuzi ebyakaserengeto olw'ensonga nti bannansi ba Kenya essaawa zino olw'engeri gye balinamu kali omusajja waffe atuvuddeko Ow'oluganda yenna ali next singa gubadde mwagwa byabufuzi ekibadde kigenda kwanguwa nnyo munnaffe okuluka ekintu lwakuba nti ate omusajja gwe bawadde ampuliriza ekifo ekyokulembera ODM kakati bwe tudda ku by'emyaka abatini bayinza okumunyooma nga balabanga emyaka egigenzegenze ayinza okukijjanira mu bukulembeze. Kakati Oburu Ojinga ye baaba wa Raila Odinga ono yaliko ssaaba minisita ow'ensi ya Kenya. Era mpuliriza ekifo kino ekimugonomoddwako akati ssaawa zino ng'okubeera party leader wa ODM ku baludde oluvuganya kitegeeza nti kiguddewo essuula empya ey'obukulembeze obw'ekiseera nga kiddiridde okufa kwa Raila Odinga olunaku olwajjo olwa Wednesday. Era nabwe kityo okulondebwa kwa Oburu Ojinga omusajja seneta w'e Siaya ampuliriza kibukoleddwa okwongera okulaba nti tuwabeerawo mirimu gisikatira egy'ekibiina ekya Orange Democratic Movement ampuliriza. So Oburu Ojinga ye munnaseneta w'e Siaya era nga nabwe kityo saa zino acting party leader era nga kituukiddwako mu lukiiko ampuliriza olwa lukiiko olufuzi olwa ODM giyite National Executive Committee NEC. Era bafulumiza ekiwandiiko ku makya g'olunaku olwaleero nga balangirira nti NEC kemaze okutuula esazeewo obutereevu awataliko okutuulamu nti Oburu Ojinga akulembera ekifo kya mutoowe kyabaddemu okusobola okutembeeta emirimu gya ODM. Kati okitegeeza nti awo consolation basse emirimu gisobola okutambula. Then engeri gyebukulembeze bwa kiseera abasajja bagenda okwekubira mu ttooki naddala ku biki ebigenda okuddako kuba kati eyo political line bagitaddewo. Era abasajja ku ddola ebyobufuzi abamu baagambye nti kaakati ndowooza Raila Odinga akavudde mu bulamu bw'ensi kakiyinza okubeera automatic Ruto okwejjirisa mu kisanja ekyokubiri
mu kulonda kwa Agusto 2027 okubulawo kati emyaka egitawera 2 egijjudde olw'ensonga nti omusajja ono tabadde mwangu nnyo era abajjukira obulungi Ruto bwe yali afuuka president bwe yategeeza nti Kenya si animal farm nti maka g'abawansolo nti mulimu ensolo ezirina amaloboozi amanene okusinga okuzinaazo nebituuka ne ku misolo nga saa zino bizinensi y'amajaani emmwanyi gattako n'ebyobusuubuzi ebirala bibadde byangira mudda ababulooka ng'etuwulira wano nti bannabyabufuzi abamu abanene beekomyako gundi emirimu egimu egy'amaanyi kati nga olengera bwa bulooka ku sukaali nti kampuni za sukaali zonna kuliko munnabyabufuzi abalwanako mu nsiko nti sukaali yenna atuukira mu zitoowa ze kati then n'asalawo ku miwendo kyekigenda otundibwa okutoola ensi eno kyaliko Kenya era bagezaako okumansa entungo naddala ku bintu ebimu naddala ng'obusuubuzi bwa gaasi zino gas cylinder zemukozesa mu kufumba mu nsi ya Kenya bakiteekawo kaati in fact mu lwatu nti omugenzi Raila Odinga ezo ampuliriza eyo bizinensi ebadde mu mikono gye naye nga tekituuka mu kuwa emisolo bw'alaba nga munyigiriza nnyo ng'akunga abantu okwekalakaasa so embeereza engeri ng'eyo nti Ruto yajjanga amanyi nti waliwo abasajja abanene mu gavumenti babakkiriza nti banene okusinga bannakenya abalala nga tebawa misolo kyeyagambako nti eno si animal farm eya Jojo Owero oli akataba kampuliriza akamaka g'abawansolo era mugezaako okunyigiriza kwe kwekalakaasa okwali kugenda okulemesa Ruto omwaka gw'ogusooka ng'ali mu ntebe nga kakulemberwamu Raila Odinga kubanga mu kusooka yatwala omusango mu kkooti kyoyinza okwogerako omusango ne gumumegga kati yasigala tamatidde ng'amaze twala bifuso by'empaaba mu kkooti ku kkooti yampuliriza ey'okuntiko naye ate ne kivaamu nti temwalimu content era akakasa ndikonda kwali kusaana okuddibwemu nabwekyo n'asigala ng'akyali ku kimu nti Ruto atudde mu ntebe enzibe kwe kuleetawo embeera so byonna mpuliriza mu mbeera gy'oyinza okwogerako ey'okutabagana bigenza okutuuka nga abasajja basikangana mu mikono ne bidi esembye okubeerawo wano nga bagala Raila Odinga ampuliriza ayingira ekifo ky'okubeera ssentebe owa African Commission ey'omukwago gwa Africa Uganda, Kenya, in fact East Africa yonna yali ku bidding ewagira omusajja oyo Raila Odinga era nga twabulamu ng'omulimu ogwo gubeera next to presidency budget ya ssentebe owa African Commission ampuliriza ng'olaba nti kumpi obeera nga president naye omunaasi wa Djibouti minisita w'ensonga z'amawanga ag'ebweru bw'atyo n'atukubya akaga mu kalulu kano naye nga abasajja bali bakulaze nti eyali atandise okuwakanya entebe y'ono ate mudda baafunikira bagamba in fact baafunikira gwe bawagidde omusajja yeetwali agende mu Yerusaalemi nga bwe yagiyita asole munnaffe atukulembera ekifo ekyo ekitaasoboka so kikulaga nti bwe byali nga Ruto atandika omwaka ogusooka ne Raila waafiiridde nga biralamu n'akakuku akaliwo wakati we ne munywanyi Uhuru Kenyatta eyakulembera ebisanja ebibiri ngono emyuka we byonna byali bitandise okusanguka kuba kamera zaatulaga nga Uhuru atazzemu ogendako mu State House ng'ageza okusinkana Ruto agezaawo okumulaga ebikolebwa ekyongera okulaga nti abasajja tebalina mpalana za nkalakkalira batukikisa ne batabagana so Wembale National Executive Committee etudde ku makya g'olunaku olwaliro ya ODM awotali kwekutulamu n'esalawo nti omubaka wa Siaya County Dr. Oburu Ojinga ampuliriza abeere acting party leader era ng'ekifo kino kyambagirawo omusajja kati ye mukulembeze wa ODM era n'emikutu gyonna egiri official egya Orange Democratic Movement egiraga nti Oburu Ojinga ye acting party president ampuliriza party leader wa ODM ngazze mu bigere bya mutoowe kati omugenzi okusobola okulaba nti ekifo kino kirina okujjula kubanga n'ebbanga erisigaddeyo eri okukyusa obukulembeze teriweza na bbanga lya myaka 2 kale kitegeeza nti okusalawo kwa NEC kyekimu ku enkyukakyuka ez'amangu gye bayita internal move ekoleddwa ey'amangu era kyovala nti bagenza okukima musajja mukulu e Buyindi Oburu Ojinga ate bibadde ku kino okulaba ng'embeera neyeetambula bulungi nnyo
so omusajja agenza okukomezebwa omubiri gwa Raila Odinga ogenza okuzibwa akomezebwa okuva e Buyindi ku bakungu President Ruto beyalangiridde Edijo abakulembeddwamu ka Cabinet Secretary Musalia Mudavadi okulimu na Senator Ampulisa Okech agattako Governor wa Nairobi Johnson Sekaja Minister y'ebyamasanyalaze Opiyo Wandayi n'omubaka wa Kikuyu in fact Kikuyu MP Kimani baita Ichungwa gattako n'abalala nga family ya Raila Odinga ekikiriddwa agwenza okwogerako omuwala omuto muwala wa Ruto muwala wa Raila Odinga omuto amanyiddwa nga Winnie Odinga bali mukola mpuliza ku nteekateeka era ezimukomezaawo naddala ku butaka so enteekateeka eziriwo ampuliriza yenayina kati agobeera zagezaako okulaba nti abasajja bakwasaganya omulimu bakwasaganya eky'abantu ba bulijjo atugenda okukola kye bayita public viewing ku ssaawa zino so bompimpi ate bikyuseemukko nagambye nti bikyakyuka olw'obungi bw'abantu kati basazeewo nti public viewing ebadde erina okubeera ku palamenti okuva ssaawa 5 infact okuva ssaawa 6 kati then bitwaliddwa mu kisaawe ky'e Kasarani olw'ensonga nti ampuliriza omujjuzo gw'abantu mungi gye badde yogerwako nti public holiday ey'okusaba okugenda okubeera mu Nyayo olunaku olw'enkya kati ne palamenti balabye nga kifo kifunda nnyo bwogeraganya ku bungi bw'abakungubazi abajja okulaba ku byonna ebitambula by'olunaku olwaleero so bikyuka buli kadde emirimu gy'ekisaawe kya Jomo Kenyatta International Airport JKIA giyimiriddemukko olw'ensonga nti bantu babadde bangi so abadde basuubira okutambula mu ssaawa then flights zibadde zikyusiddwamukko okusobola okusobozesa ate abantu abangi in fact abeesoloseza ku kisaawe kino kuba abasajja balowooza nti balina kye bayita tight security naye bangi babayiseeko ate ne batukira ddala mu mbuga so basajja bakyusizaamuko mu kiwanika ekifulumiziddwa Kenya Civil Aviation Authority bagenda okuyimiriza entambula z'ennyonyi okumala eddakiika entonotono olw'abantu abangi abawaguzza ne bayingira mu kisaawe kino ampuliriza nga tebafunye access so kyekivuddeko ekyo zibadde ziwera ssaawa nga ziyingira mu 5 President Ruto esaako n'abakungu abalala ab'enjawulo bagenze ku kifo ekikuuma abafudde ekya Lee Funeral Home e Nairobi Odinga watuusiddwa in fact watuukidde nga bamugye Buyindi kati na bompimpi ono abadde n'abafamire eya Raila Odinga abakulembeddwamu Namwandu Aida Odinga yeriko President wa Kenya Uhuru Kenyatta abaminisita ba Ruto saako n'abakungu ba gavumenti bo bagenze butereevu ku ggwanika lya Lee Funeral Home omukulu gyatuukidde bwe gye bagenda okukola public viewing yaabwe wakati mu byokwerinda so kitegeeza nti ebibadde bisuubirwa nti palamenti egenda okukola kye bayita public viewing kikyusiddwa ku ssaawa envannyuma olw'engeri nti abantu abatusene mu mbeera okuba nti bakyafugika okubuuka ampuliriza ebifo ebikuumiddwa oba ebirikewo ebikomera ku kisaawe ky'ennyonyi kibalaze ne palamenti bweyinza okubeera kati okwewala ensindikagano na byonna then ekifo kikyusiddwa okugenda mu bitundu eby'e Kasarani tujja n'akatundu akasembayo awo kabeera kange n'omuwuliza wange oli gyesinzira yonna kuyita mu pulogulaamu yaffe eno olunaku lusikana gukyali naffe